Yes, ciao tukwaniriza mu system za Uganda mu Kamoli amanya ndo basibampita ntambi kimsonera okula kyamanyo kuba nti otambula naffe muganda wange agamba ati achali wange ali Saudi Arabia, agamba ati achali wange ali London, agamba ati achali wange ali mu America, agamba ati achali wange ali Kampala Uganda, agamba ati achali wange ali Oman, musiza bola buzona Egypt nesigadeo ngamba nti mwebale mambi twagala mwebale tambula naffe tuba misinga nnyo baganda baffe naye kyemanyi covid olwanagwa tujja kusigala nga tukwatagana mpola mpolo nakulwa leero tubaletedde eyali omukyala waziza bafana ko gatane manager Roger amanyikiddwa nga Fifi da Queen. Fifi da Queen wetwogerera no Fifi da Queen alina omusajja gwazenga ayagala. Fifi da Queen ono presenter wa Bukede TV Bukede 1 ko gatane New Vision Group. Omukyala ono yomu kuba famous TV presenters mu Uganda era nga omukyala ono wamanyi yamanyikiddwa ku program ye gwa salao ne program ye elijalitako abantu n'abachaka jujju webuze ya weekend. So nolwecho Fifi da Queen yomu kuba journalist abasinga okubeera baba presenter abamanyi mu Uganda. Bwetwogera Fifi da Queen ali lubuto lwa musajja amanyikiddwa nga Abdallah Nsubuga abasinga gwe manyinga Fresh Love. Fifi da Queen ono yasooka nayagala Fresh Love nga bakyasoma wali ku Mpoma Royal College side za Mukono eyo mpola era omukwano gwasikala nga gugenda mu maaso then basooka ne batagalamuko. Fifi da Queen yatandika okuba nti we are joining TV anafuna kulinya yasuubira nti oba ye ne bawe tebakyali oba bawe takyamutuuka n'aba nti amudampingawo mpola yamudropinga Fab Love oyo nasooka abeera ku street ze Kampala nga talina kyakola. Then Fab Love yagenda n'akola nnyo mukulu amanyikiddwa nga Abdallah Nsubuga. Fab Love yagenda n'agenda ku kyeyeye South Africa nakuba ssente abasongo mangayo mamanyi n'afuna akasente kangi nnyo akayitirivu. Then kati bwe yafuna akasente Fifi da Queen n'atandika okuba nti amweyogererezaako. Fifi da Queen mu biseera bye yayagalaziza Bafana ate nga Bafana tiyasobola kuba nti amuzaala mu mwana ku gatane manager Roger baali beyagala bya kiyaye. So kati Fab Love nasooka mubalaawo n'amubayo akaana kamu akasookawo mpola akaana ako ne bakazaala kali mu myaka ng'oba kati otwogere oba emeka oba etaano oba emeka simanyi bulungi nasooka muzaala mukawo akaana mpola ate ne baddamu ne beekyanga mpola naye nga oluvannyuma okuba nti batuukiriza emikolo gyonna okuba nti bagenda ne bakyala n'okuba nti bewasa mu butongole. Fifi da Queen wetwogerera ssaawa zino kigambibwa okuba nti ali lubuto lwa myezi 5 bweddu. Kitegeeza ki nti Fifi da Queen agenda kuba nti azaalira Fab Love oba mwana mulenzi amanyikiddwa nga Abdallah Nsubuga omwana namba 2. Tetumanyi oba muwala oba mulenzi. Fifi da Queen nno abadde aza ku TV ng'ayambala nnyo ebintu ebinene nga tetumanyi ensonga lwaki omukyalo ono avaayo kwambala agantu agane because tumanyidde mu bintu ebiri tight naye ng'ate avaayo ennaku zino abadde nga azze ayambala ebintu ebinenenene ekikulaga nti Fifi da Queen abadde tali ku nnomo. Lwaleero Fifi da Queen avudde n'ategeeza nti wasanyufu nnyo okuba nti agenda kuzaalira bbaawo omwana era nga ono omwana agenda kubeera wakobere. Fifi da Queen agamba nti nze sigenda kuzaalira musajja mulala yenna mwana, sigenda kuzaala musajja mulala yenna mwana okujjako okuba nti nzaalira bbaawo wange oba alina ssente oba talina I will stand with my boyfriend because he has been there for me all the time nga wemwetagira mulabako wanetagira ndabako. So nolwekyo kyekiseera okuba nti mwongera omwana owokubi n'ebyankoledde bingi ndabiridde nsomeseza mpadde ssente yanzija mu kyalo eri ewaffe Luweero ewabye ennyo nandeeta mu nsite ne tweyagala nnyo. So nolwekyo bba wange kyekiseera okuba nti mwongera omwana owokubiri ate wekiba kisobose ngenda nokumwongera owokusatu n'owokuna n'owokutaano ngenda muzaalira abaana 7 ngenda kuzaalira Fab Love abaana 7 abeere nga yeeyagala because nange byankoledde bingi. Bino n'ebirala byoba olina mu episodes zaffe zidakonsikadde ntambi Chimso Rich Boy Maxud Junior. Follow me on TikTok Chimso 16 and on Twitter Chimso 16 nkozesa Chimso 16 on Facebook nkozesa ntambi Chimso ne tubeera nga tukwatagana mpola tugenda kukomawo ne episode endala gye tugenda okuba nti twogerako mpola era nga weekomire wano. Bye.